Muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst webale ejijo na jotusaako engalo webale okwerekereza ku datawo okubanga ongoberera nkusaba nti subscribinga commentinga sharinga tufube nnyo twerekereza omukutu guno tubeere nga tusobola okubeera nga tugumanyisa bannaffe Kadongo Kamo abali eyo bangi bagamba ebintu bino byabula media houses tezikyabawa budde ebintu byabwe tebakyafuna basobola bisanga naye nsobola okugamba nti Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst wali okubeera nga akutuusaako kino nakiri kale tulina kwerekereza bwerekereza nze ogwange gwakubaweereza ogwamwe gwakwongerayo obubaka buno ne butuuka eri bannamwe ffe Kadongo Kamo tulina okuba nga twerekereza twagala ebyaffe w'okisanze wonna beera nga olaga nti ofaayo tufeeyo nnyo kale program eteekebwamu ssente abakikaya College and Vocation School basangibwa ali e Bulenga ku 7 bakugamba nti twalayo omwana bamubangule basomesa arts ne sciences badde ne boarding then neri ku vocational bakola buli course gyomanyi yonna ey'omu mutwe St. Mike Educational Center bali Kiwanga Mukono abo dene boarding okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tulina N&M Express Talazo Masters abo bali mu byakunda bisenge kutereza bijja n'ebintu ebirala nabo batuukirire kalina pub ekyengera abo babyakusanyuka kale gwe yenna ayagala okubanga owumuzaamu ku bulamu okyusaako ku kifo tulina kugenda ku kalina pub ekyengera bantu bange nzize tubeere nga tusobola okuba nga tunyumyanyumyamu naye nga sofa nga tetunagenda maaso ebimu ku ebyo ebibaddewo mu Kadongo Kamo mu nnaku zino ez'emabega emabega awo senior woman Irene Nakito mumumanyi okay bantu bange nzize tunyumyenyumyemuko naye waliwo ebintu bingi ebibaddewo mu Kadongo Kamo oba oliawo nga bingi temusobodde kubanga mubitegeera naye tukatukozesa omukisa guno okubeera nga tusobola okutegeera ebimu ku bintu byaffe ebya Kadongo Kamo ku lwokutaano lwa wiiki eno gwe anyumirwa Kadongo Kamo tukusaba nti weerekereza obudde oyiteko ku Big Bar ekibuye edda eyayitibwa nga Happyland C&C Matia Lulima ne Kadongo Kamo Super Singers bagenda kubeeraawo nga basanyusaamu bawerekeddwako Hassan Nduga n'abayimbi abalala naye nga abayimbi abakulu abaliyo ye mukadde waffe omugave Matia Lulima n'owewe Sauda Batenda na Kakawa ne Colonel David Kizito be bagenda okubeera nga bakuyimbira lwosaba lwe bakuwa ennyimba zaabwe zibatandikirako ziri ez'emabega na zino zebakyayimba lwosaba lwe bakuwa so nkusaba nti weerekereze ogendeyo ku Big Bar okuyingira 15,000 bagambye okuddiza kuba mwoyo kale babaddiza wezandibadde oba meka bakusaliddeko then wiiki eyo ewedde waliwo amawulire agaaliwo mu Kadongo Kamo naye oba oliawo tetwasobola agategeera waliwo muto w'aba senior woman Irene Nakito yatugendako era ku lunaku lwali lwakutaano yaziikibwa ali enamayumba Kikubampanga Buwe yaziikibwa Kikubampanga Buwe nebaza abo bonna abeerekereza ne babanga bagenda okuwerekerako mukwano gwaffe famire eno evaamu abayimbi bangi ye yavaamu senior woman Irene Nakito ne muvaamu Fiona Nakaisa ne muvaamu Rose Nakasujja mwalimu omulala yalinga mu Afrigo ne Eliasaf Kibirige. Eliasaf Kibirige ndowooza mu kisaa ky'okuyimba y'omu ku bantu abalina etoffaali eddene ku music we Uganda si Kadongo Kamo yekka naye music we Uganda okutwaliza awamu kubanga yalina ekibiina kya Nankasa abo baali bazina amazina maganda era ng'ekyo ekibiina kyakola kinene nnyo okubeera nga kibangula abaana nga basinga Justin Nantume ba Fiona Nakaisa ba Rose Nakasujja senior woman Irene Nakito lwakuba nti ate abaana be yatendeka baganda be bamala ate ne bamuddukako munnaye ne bagenda ne bapaala ne bagenda mu bibiina ebirala nga womanyi nti obuzaale si bukuliro ate buli muntu yeetaaga okubeera nga ayongerako kale bwatyo ne bana abaana we batyo we batandika okutambula
ne bagenda mu bibiina ebirala. ba Harriet Sanyu bayiteeyo, tulina Kazibwe Isakapo Aziza azinoonya naye yaveeyo, William Kibuuka bona baaliko mu kibiina ekyo, Dr. T baali mu kibiina kya Makuge Gita Singers ekya Eliasaf Kibirige. So ku Lwokutaano mukwano gwaffe muto w'aba senior woman Irene Nakito bw'atyo yatuva ku maaso ne bamuwerekera, bamuziika ali Ekikubampanga Buwe. Olunaku lw'eggulo yabadde ekivvulu mu bitundu by'e Lwengo. Ekivvulu ekyo kyasaliddwamu, kyabadde kitegekeddwa Mwagala Production ne Dr. Fred Sebale nga bali mu genda n'omutembeeyi mu akapande k'ente. Benzijjukira abamu ku abo kwabaddeko Ndagire Josephine Nabitaka, Robert Kagulire, ne kubeerako Jackie Kizito, Fred Sebale, Betty Nabulya Sansabula n'abamu babaddeko. Naye nti entabo yavudde ku bakulu yategeka ekivvulu ekyo nti oba teyayita mu mitendera mituufu egirina okuba nga gikolebwa, teyafuna lukusa okuba nga ategeka ekivvulu. Jjukira ensi kati weetuuse munaye yakaweereege ng'eddya ly'obukulu. Tosobola kukola kivvulu nga tosoose kufuna lukusa kuviira ddala ku Central Police enaggulu. Egyo olina otandikira n'ogenda ng'otemaatema okutuuka w'otuuka ku poliisi y'ekyalo. Ekyo ky'ogenda okola. Nti omukulu gwe nategeddeko nti ye Hassan nti teyatuukiriza bisaanyizo ebyo, era bw'atyo kwe kubanga ekivvulu ekyo bakiyimiriza. Naye nga buli kimu kyabadde kiwedde, drive zabadde zimaze okukolebwa, ekikaali nga kimaze okuzimbibwa, n'abakyakaze nga bamaze okwesunga okuba nga bayimiriza ku ssaawa esemba. Ekivvulu bwe kityo ne kisazibwamu ne kiba nga tekyasobodde kubanga kigenda mu maaso. Then waliwo amawulire genfunye, waliwo omukyala gwe bayimbako Najita Scholastica, mu mama wa Brian Simbwa. Omwami oyo Brian Simbwa tutambudde naye nnyo mu kisaawe kino ekyakadongo kamu, era oluyimba olwo lwe bayimba Najita Ekkula lwayimbibwa ono muzibe Mwanje Kaz, yali awaana mukyalo oyo. Bw'atyo ntegeezeddwa nti omukyalo oyo atuvudde ku maaso wakuziikibwa Bakatende olunaku lw'enkya. Kale ebyo bye biriwo ebimu ebitambula mu kisaawe kino ekyakadongo kamu. Kati wetweyongerayo, bantu bange, tugenze nga tuwuliriza music, tuwuliriza radio ku TV, tuwuliriza radio TV, tuwuliriza wano ne wali mu mawulire, mu mpapula z'amawulire tulaba bano abajja bakola countdown. Buli ebiseera ebisinga olunaku eruggwako batera okuba ennyimba ezo ze balaba nti ze zisinze okunywa muzine waazo akendo mu lunaku, era tebakomaawo, batera n'okikola ne batunuulira ezo ennyimba ezinywedde muzine waazo akendo mu week, mu mwezi ne mwaka. Era ndooza media houses ez'enjawulo ebintu ebyo zize zibikola, naye simanyi oba oliawo osobola okutwala obudde okutegeera ekintu ekyo kyava kyatandikirawa. Naye ndowooza Muzungu David nga we nabagamba nti nze ogwange gwa kubeera nga mbaliisa bubaka obwo, kati gwe obubwo omulimo gwo gwa kubeera ng'oyongerayo mu banno. Music wetubanga tuli bakumutegeera tulina okumujja mu propaganda, tumwogere ebintu mu butuufu, tutwale obudde tunoonyereze, twebuuze tukole ki. Naye ebintu by'olusuutirizo by'okuwaaniriza ebyo obw'olumu bituuka ne biba nga si birungi, ate mubeeramu n'okuwabya. Ekirungi munaye tebakikubira bulango, ekirungi tebakikubira bulango, wabula kyo kyekubira akalango okusinzirira mu ekyo kyennyini kyekikola. Kale nsaba baganda baffe mwenna abagatta ku kadongo kamu tusobole okubanga tutwala obudde tugatte ku kadongo kamu nga tumugattako mu butuufu, so sigamba nti tuleete kino tuleete kiri naye ng'ebimu tebikwatagana. Kale countdown yatandika ddi era ejja etya? Kale
tugenda kuddayo emabega tu tracinge emyaka 1964 teyawangaala nnyo yakola ndoozi emyaka gyalinga 11 yatandika 1964 netambula paka awo mu 1975 fe awo 1964 ndooza Ssaalongo Dani Mugula yali ayingira buyingiza ekisaawe bamatiya kakumirizi baali bayingira ba Bernardine Subuga nga bayingidde naye nga tetunafuna identity yaffe eya kadongo kamu ndooza 75 wekyatuuka okuvaawo ndooza Sarah Ssegamwenge yali yakamala omwaka gumu mu kisaawe ne mukadde waffe Matiya Luyima yali tannaba kuyingira kisaawe ky'okuyimba kubanga ajja eno around 78 kale bantu bange top 10 gye tugenda okubanga tutunuulira yajja etya yakolebwanga eno ku Radio Uganda kubanga Radio Uganda by then gye twalina naye nga top 10 eno yakolebwanga mu mpapula z'amawulire nekolebwa ne ku Radio Uganda etandikibwa yatika nnyo nga ekolebwa mu lupapula lwa Munno nekolebwa mu Taifa n'olupapula olulala lwe bayita the people oba olwo lwali lwa Lujungute naye simanyi oba mwasobola okubanga mubitegeera ebyo ez'empapula z'amawulire ezaaliwo obudde obwo naye nga eno Taifa empya new edition kubanga waliwo Taifa omukadde oyo gwe tutera okuwulira eri mu biseera by'entalo kati Taifa ono omupya yajja n'akola ki ne batandika okubeera nga bakoleranga omwo zi top 10 countdown. Top 10 countdown eno yakolebwanga ku weekly basis ne ku monthly basis. Era nga omuntu awangudde sinze okulabikira mu gundi mu lupapula olwo ku top 10 mu kifo ekisooka yaweebwanga ekirabo. Kati mwaliwo omwami yali Jesse James Kiryankusa Namakojo. Oyo yesono ku Radio Uganda ayina ne program ey'abaserebu era weebatyo n'empapula endala zatandika okubeera nga zikola ki nga zongerayo ekintu kino. So James Jesse Kiryankusa ajjukirwa nnyo nti yaliko ne president wa Uganda Journalist Association. Simanyi oba obudde buno ani akulembera bannamawulire era simanyi oba oliawo n'abo omukulu oyo bakyasobola okubeera nga bamujjukira James Jesse Kiryankusa Namakojo. Era Namakojo oyo yakolako buno bwe tulaba tamala emirundi bye yakolako emabega eyo press secretary yaliko press secretary wa Godfrey Lukongwa Binaisa mu 1980. Kale oyo yatandikiriza ekintu ekyo okubeera nga kituuka eno atefe ku mulembe gwe tugenze nga tutandika okukirabiramu. Nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage we wali etterekero lyaffe erya emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center. Kati ate gwe muganda wange eyeetaaga okubanga olanga obulango bwo nga buyitira ku platform yaffe nkusaba naawe weerekereze ojje obeerenga osobola okutwegattako tubeerenga tutunda business yo mu bantu baffe abatugoberera. Social media kati yengeri yokka ey'okubeera nga tutambuza obulamu. Radio weeziri, TV weeziri, naye nsuubira nti ziri a bit expensive ate n'obwolumu ezimu tezeesigika. Lwaki tezeesigika? Nti ojja kwesanga nga omuntu asobola buli muntu alina social media era nga asobola okujja accessinga naye nga kizibu nnyo okusanga omuntu ng'asobola oku accessinga obudde obwo TV. Era kati wano wenjagala okulagira gwe ayagala okubeera nga ategeera okulangira ku social media nti yengeri yokka kwe tusigalidde. Buli muntu, buli TV station kigikakatikako okubeera ne social media platform. That's Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, kati gye bayita X, Instagram n'emikutu emirala. Kigikakatikako okubanga okola ki ng'omuntu abeera nayo.
ne radio station nazo bwezityo, empapula z'amawulire nazo bwezityo. Kati nti social media lwe rugendo kati lwe tukoze eki lwe tukutte. Kati gwe ataabuuke mangu oyinza okubeera nga ojja kunjulira mu maaso eyo nti Muzungu David yatugamba tuyinza okugira okubawa example. Kati abaana bangi ababadde ku TV ku radio nga baweereza kati bafuuse ba freelancer baguddewo emikutu gyabwe kwe baddukanyiza ebintu bino bye tukola naffe amawulire twagasoma naye ne tusalawo tuddukanyize ku social media kubanga emisoso mingi egiri kukolera emikutu giri ate okola bakutte naye wano gwe abeera director obeera CEO buli kimu gwe akibeera. Kale nsaba nti twetanire nnyo abantu bano tulina omukutu kati nga Expo TV yeyo eya muto wange omwana Soda ne Abe bagezaako nnyo okubeera nga babatuusaako ebintu ebipya ebikwata ku ebitambula mu nsi. Nsaba nti twandyerekereza tukozeseeko omukisa guno social media tugiwe omukisa. Kale gwe yenna eyeetaaga okubanga olangira ku platform yange nkusaba ontuukirire. Nsangibwa Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Enamba zange kweziri ku social media platform zonna. Gwe yeetaaga ennyimba nkugamba nti naawe ntuukira weetaaga bivulu maziika biki twala tugende weetuli. Omuyimbi ali eyo nga weetaaga video okukolera video ntuukirira sofa Mzee Celeste Kasule video ye ndowooza by Lwokusatu egenda kubeera nga efulumye twamala ogishootinga editing ali in process. Twetaaga okubeera nga tuteekawo essuula empya mu kisaawe kya Kadongo Kamu tuteekewoko ebintu ebipya kuba oliawo bye tulowooza tibiyinza okubeera nga bitambula n'ensinga bweyina okubeera nga etambula. Kale gwe eyeetaaga video nkusaba nti ntuukirira mu buntu twogereziganye omulimu ogwo tugukole. Era waliwo n'enteekateeka ey'okubanga ennyimba ezo ezaakolebwanga eza Kadongo Kamu ezanyuma naye nga tezirina video kubanga kati social media lyekubo lyetukuute naye social media ekola etya nti ebiseera ebisinga social media ya video. Kati toyina ngeri gy'ogenda kukwata luyimba lwa audio akamaso oluteekeyo era olina odutuzaako either ekifaananyi oba ekintu ekirala kyonna okubeera nga lusobola otambula. Kati mu kyo ki kye tugenda okukola tuwagala ennyimba ezo zizanyibwe mu video. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Weebale nnyo weebalire ddala.